Obusinga buli ku mukono gumu. Mukono ogwa ddyo. Gwo mukono ogwa ddyo bukyaba guteekamu ekyuma. Gwagaana ettereera. Yina guvulula. Gugira ne gwabika. Okuvulula omuntu ayagala okumanya. Okuvulula amasira. Amasira ne gava munda mu mukono. Bukyaba guteeka mu mize. Atulaba njagala omusongereko ebifo ebivulula abirabe. Wano wo waasookera ddala wo tewasirika. Newe kaba kakendeddemu. Era ko tekasirika. Newe mba mize empeke zijja. Olunaku lumu nga luddamu lwabika. Wano nawo waali wavulula wakakala. Tuyagala tukole tutya? Nzidde wano. Nansaba buyambi. Ebyuma abasawo bangamba kino ekya ddyo kirina okuvaamu amangu kuba kiyinza okunzaalira kansa. Awo wenzijjidde nga nsaba obuyambi. Naguno ogwa kkono nagwo gutuuse kuba gunnuma ebiseera bino luli edda gubadde tegunnuma. Naye kati mbeerawo ne mpulira muli nga guntujja. Kitegeeza nakyo ekiseera kyako kiyiseeko. Nsaba buyambi bangi ali eyo ng'alina ekisa. Tukwaniriza ku Agda Live mu program Sowerera Yamba we tukutusizaako abantu ab'enjawulo abafunye obuzibu ate nga tubakwoleka gwe n'oyimira wamu naffe okulaba butya bwe tubayamba. Wano ku Agda Live mu program Sowerera Yamba tugamba nti omuntu alina essuubi kimwetaagisa ekiseera kitono okuyita mu kizibu ekinene. Naye singa omuntu aba talina ssuubi kimwetaagisa ekiseera kinene nnyo okuyita mu kazibu nga katono. Nze Ssenkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa omweza mu programu eno ya Sowerera Yamba. Twongera okubajjukiza nti nga tujaguza amatikira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi 2008 tetwerabira ekirwadde ekya COVID-19 kyova olaba nti masiki zino tuba nazo buli we tudda era njagadde njibalage nti tulina okuba nazo okwekuuma ate nga ne sanitizer ono tulina okuba nga tumukozesa nga tetukoma kumukwata bukwasi mu ngalo naye nga tumukozesa okwewala embeera eya COVID-19. Onaku olwaleero nga tuli wamu n'aba Insight Media, Agda Live TV, program Sowerera Yambe kutuusaako omukyala Lilian Twesige eyafuna obuzibu ennyumba n'emukuba. Ennyumba bwe yamugwira waafiirawo n'omuntu mulamba. Omwana omwero yamenyeka. Ye nga maama bw'abeera na protecting omwana baby. Kyokka mu protecting omwana ye naafuna obuzibu obulabika nga bususse we tulowooza tiwe bwandikomye. Tuli Kanziira ku kyalo ky'Ekanziira mu muluka guno gw'Ekanziira eggombola eno y'Empenja mu ssaza ly'Eggomba mu district ey'Eggomba. Tweyungeko wamu n'aba Insight Media nga tukutuusaako Lilian Twesige. Nnyabo tusanyuse okulaba. Nja kusaba olw'okuba nti tukozesezza bulungi sanitizer zino ate nga ne distance eriwo emala. Nja kusaba masiki eyo tugijjeko abatulaba ku Agda Live basobole okuba nga bakwetegeeza bulungi era saako n'okutegeera. Abatulaba ku Agda Live oyo ye Lilian Twesige. Nnyabo erinnya abantu daboli baddiremu balitegeere bulungi. Nze Twesige Lilian. Twesige Lilian, okusooka byonna ozaalibwa wano Gomba. Wano we tuli wennyini we banzaala. Tusanyuse nnyo kubanga tuuseeko we bakuzaala. Twagala okumanya era tulaba ayagala okumanya kiki ekyabaawo, obuzibu ki obwabaawo? Obuzibu obwaliwo mu mwaka gwa 2019 nafuna accident. Nali ntudde wamu n'abaana bange. Shedi netugwira. Shedi otegeeza ekisikize kya muti oba shedi ey'ennyumba? Shedi y'ennyumba. Neva waggulu nyumba lumu 3 netugwira. Naye abaana baafuna chance ne babaddusizaawo. Nali nina kibebi kyange kye nali nsitudde. Kyo nasobola okiyigira nkiziyize emikono.
abaana waliwo abaana omu bambi yafiirawo yali wa neighbour wange. Nyabo nsaba waba batu following abaana bampereza message bagambye yongerako ku ddoboozi tebakuwulira bulungi. Twafuna accident. Nalina abaana babiri abange ku bwange. Ne wa neighbour yali azze okuzannyira we twali. N'owa landlord omu. Owa landlord ye yamenyekerawo okugulu. Ye kati yatereera. Owa neighbour ye yafiirawo. Tebaalamya. Baamuziika. Naye bo baabaddusa mangu mu ddwaliro. Naye ekizibu we kyali nze nalwawo nga nkyali mu bitaka. Katugambe ekisenge ky'ennyumba kye kyavayo ne kikugwira. N'olwawo nnyo. N'endwamu nga ndimu n'omwana leekaana. Omwana akaaba naye wabweru nga tebatuwulira. Muzira kisoomu. Neighbour wange n'aŋŋamba naye omukyala waawana aliwa. Kwe kugamba tabanga ebintu bimubuutikiridde muno. Ne batandika okusimamu. Bwe baasimesima ennyo kwe kugwa ku sikaati yange omugongo wano bwe wati. N'agamba wuuno ne bongera ne basika ne basooka ne baggyayo ekyana kyange. Kyo tekyafuna buzibu Katonda yannyamba. Naye nze bagenda okunziggyamu ng'emikono ne bw'oguwanvuya ne gukomawa. N'okugulu nga kwakutuse. Wakutuka emikono gyombi. N'okutuka n'okugulu. Okugulu okwa kkono. Naye mu kukutuka okwo nze navaamu seetegeera kye nakoma okubuuza abantu. Abaana bonna balamu. Naye ne baŋŋamba ffa ku bulamu bwo. Abaana sooka obaleke. Nze we nakoma okutegeera. Naddamu okutegeera nga ndi Mulago. We naddira e Mulago bambi abasawo baafaayo ne banzijanjaba ne ssenga ne baganda bange bonna abaaliwo ne banfaako okumpa obuyambi nga bw'omanyi emmere y'e Mulago. Emmere y'e Mulago nga bw'ogimanyi banfaako nnyo ne bandabirira. Namalayo ng'omwezi nagenda gwa 10 nga gunaatera okutuuka wakati. Kati mu gwa 11 nagwo guba guggwako abasawo nga banteekako ebiseminti ku mikono n'amagulu. Emikono ne gigaana okugira okuyunga. Abasawo ne bagamba olina okukola ki? Ng'okugulu ko kuyunze. Okugulu nga kutandise okuyunga. Ne bangamba emikono tulina ogiteekamuko ki? Ebyuma, olina okugula ebyuma. Okugulu bakuteekamu nakwo ebyuma oba kwo kwayunga nga temuli byuma? Kwayunga bateekako kiseminti kyaka kyamalako ng'emyezi 3. Ko ne kuyunga bulungi. Emyezi egyo 3 gyonna wagikulungula oli Mulago? Nedda ssebo. Bwe bamala bakusibula n'ekiseminti kyo? Bansibula n'ekiseminti kyange nga bamaze n'okunteekamu ebyuma mu mwezi ogwo ogumu kyaka n'ekitundu. Ne tuvaayo kasita bamala okunteekamu ebyuma baasonda ab'ewaka ne landlord n'agattako ekitundu ne banteekamu ebyuma. Kati essaawa y'akaakati wensabidde obuyambi. Nga tonatuuka eyo emikono gino bagiteekamu ebyuma? Essebo gyonna girimu ebyuma. Era gyombi girimu ebyuma? Naye oli bw'alaba omukono guli alaba nga gulinga ogutalina buzibu. Omukono ogwo nagwo kyakuluma? Nagwo gunnuma era sirina kye ngukozesa nnyo biri awo. Tegusobola kukola mirimu? Abaana abagamba nti otwala liita 3 oba liita 5 ku luzzi. Nze yali eyeetika ekidomola ne liita 3 okugisitula obulumi mba mbuwulira muli munda. Teguyina nnyo kye gunnyamba kye gunkolera buli awo. N'akagoye kange kennyini sisobola keekumiza. Kati naye ng'ekyuma kikyalimu omwo era kirina okugibwamu. Era bituuse ekiseera okugibwamu. Kubanga batutegeezezza nti n'ekiseera kiringa ekyayitako eky'okuggyamu ebyuma ebyo. Kigenze. Obuzibu obusinga buli ku mukono guno? Mukono ogwa ddyo. Omukono ogwa ddyo bukya baguteekamu ekyuma gwagaana otereera. Siyina kenkwatisa mukono gwa ddyo. Siyina guvulula.
gugira ne gwabika. Okuvulula omuntu ayagala okumanya okuvulula amasira ne gava munda mu mukono kyaba guteeka mu mizengo. Atulaba njagala omusongereko ebifo ebivulula abirabe. Wano wo wasookera ddala wo tewasirika newe kaba kakendeddemu era ko tekasirika newe mba mize empeke zitya lunaku lumu nga luddamu lwabika. Wano nawo waali wavulula wakakala na waneeno waggulu. Okuvulula okwo kukuwamu ku buweerero oba kwongera bulumi? Bwe kuba kuvuludde nga kuvulula mba mpulira emirembe. Kitegeeza amasira gaba mangi kwe kutujja bwe gavulula kwe kufunamu ku buweerero. Bwe guba teguvulula nga kati we guvululamu okalaba kayisa. Era abatulaba ndowooza mulaba gaaga amasira gakulukuta kuba bwakutte wali ne gatandika byongera obenga akwatako sayidi eri tulabe bwakwata bwatyo amasira gavaamu. Ekyo nno kabonero akooleka obulumi obw'ekika ekyawaggulu. Atulaze ebifo ebyenjawulo nga ku nkwawa nawe atulaze atugambye wagira nawo ne wavulula. Kale nno kitegeeza munda ennyama eyo erabika yavunda. Kati tulina okuba nga tuyingira mu nsonga zino okulaba nga okuvunda okwo tekuyingira ate kutuuka ku ggumba. Okay. Madam Lilian, abantu kati wano we tutuuse owulire oyagala kati kukukolera ki? Oyagala tukwebalizeeko ab'emulago? Oyagala tukwebalizeeko abakukuumye? Kubanga njagadde n'okubuuza ku by'omwami, ndaye bwe njogedde ku by'omwami ndabye ng'amaziga gaagala okujja. Naye njagala okwewala okukyogerako ennyo. Kati oyagala tukole tutya? Wenzijidde wano nga nsaba buyambi. Ebyuma abasawo baŋŋamba kino kyo ekyajjo kirina okuvaamu amangu kuba kiyinza okunzaalira kansa. Awo wenzijidde nga nsaba obuyambi. Naguno ogwa kkono nagwo gutuuse kuba gunnuma ebiseera bino lyedda gubadde tegunnuma. Naye kati mbeerawo ne mpulira muli nga guntujja. Kitegeeza nakyo ekiseera kyako kiyiseeko. Nsaba buyambi bambi ali eyo ng'alina ekisa. Yenna aveeyo kubanga ayimira naawe. Waliwo message gye nfunye wano ng'abantu babuuza omwami kiki? Omwami kasita twagenda emulago alabika yalaba emikono gyakutuse n'andekayo. N'adduka ekyetere. N'anviira. Kati nze kwekujja eno ab'ewaka ne bandeeta eno. Era tomuwuliza nako wadde. Simuwuliza ate nga abaana oli nabo. Abaana bo ndi nabo ewaka. Bebi eyakutuka omukono gwayunga naye ate yalina okuddayo mu ddwaliro. Baatugamba eggumba baaliyunga bubi lisiŋŋanya kulinaayo. Abatugamba bazzeyo bamusaleko akagumba akamu genkanenkane bagawagale. Bebi gwe wali okutte kati ye yasigalawo ne kati mu nsi mwali? Ye waali adduka bulungi azannya. Era teyafuna buzibu bwonna ku mubiri gwe? Okay. Okay. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Abatulaba ku Agda Live tulina Lilian Twesige. Tuwulidde bingi nnyo ku bulamu bwe, atutegeezezza byazze ayitamu naye era waawunzikira olaba nga awunzikira mu kukaaba ng'anoonya obuyambi okuva mu mmwe abatulaba eyo ku Agda Live. Honorable Saazi Godfrey Awakula Ennume MP owa Gomba East Constituency, eno constituency y'omwe tuli. Abantu nga bano beetaaga services ezammwe. Abakulu aba district y'e Gomba abatutwala, probations officer, aba district community development officer omukulu Kawalya Morgan, chairman wa LC5 omukulu Kiviri Geoffrey Tumwehe, mbaka wa Gomba district omukyala Honorable Sylvia Nayebale. Ensonga zino zibakwatako butereevu. Saako naawe ali eyo abatulaba bannaffe ab'ekitundu kino, mikwano gwaffe omukulu Musaasizi Andrew, bannange n'abalamu n'abatulaba abali eyo, tubasaba tuyimirire wamu. Ssaalongo Ssemata mu Naggomba, abakulu ab'enjawulo Honorable Witonze Juma Kisekka baagala aliwo, omukulu muganda waffe Honorable Albert Ndayiro, bannaffe n'abalamu mwenna abali eyo, Kizito Ivan Honorable ku Gomba district. Omukyalo ono bwayogedde mbadde siyinza kutabakoonako kubanga
emirundi mingi muyimiridde naffe mu nsonga zino. Abalala benjagala okwogerako be bakulu ab'ekibiina eky'abaana b'Egomba Development Association. Ensonga ng'eno ngeze ku mmeeza ya Agira Live kiba kitegeeza nammwe ebakutteko butereevu. Tugenda kumulamu katini ate tukomewo tukulage ku baana be yali nabo, omwana yakutuka omukono, ate tukulage ne baby eyasimatuka. Ndowooza ffe tumutumye erinnya lyakaawonawo. Tujja kuba tubikutuusaako. Tova Agira Live, nze Ssenkubuge Rogers Tebitendwa, omuzadde tazaawa. Tukomawo. Twawumuliddemu katono twabadde twogera n'omukyala Twesige Lilian nga tubuulidde byonna ebyabaawo. Nkimanyi buli ali eyo kikutteko, abadde bali emmere bwoti okala n'ekitole ky'ettooke mu ngalo bwoti, owakakopo ka caayi kakkalira mu ngalo ng'owulidde ebigambo by'omukyala ono Lilian Twesige, kubanga kino kidaala la budaazi owayo kiri wagundi ero kidda wagundi. N'olw'ensonga eyo twagala okutandika we twakomye nga twogera n'omukyala ono Twesige Lilian. Gwe tukomeddewo atulaze amabaluwa mangi amalwaliro ag'enjawulo agamujjanjabye. Mbadde ndowooza mbuno nsobola okwogerako naye amalwaliro mangi gatatuuseemu. Tulaba Mulago Hospital, tulaba Gomba Hospital, Johannesburg, amalwaliro mayitirivu nnyo. Amabaluwa mbagambye agamu mugaleke ne batulaga gano. X-ray films zizino nazo ziraga nti tagayadde, era ne X-ray films endala nazo gye ziri, wabula tubagaye batuweeko justice na tulabe eyo manye nti omukyala ono Lilian Twesige tatudde wabula embeera yekyaganya. Kakati nyabo omukyala Lilian Twesige, okusinziira ku mbeera eno nga bweri, ekiyinza kwetaagisa sente mmeka okusinziira ku basawo nga bwe bagamba? Njala bakuyambeko ku mwana ono kubanga ate kati omwana amukosa. Ndowooza abatulaba naye mulaba obuzibu omukyala ono bw'alimu. Abeera mu mbeera bweti, naye ate omwana ono bebi gwanyumizza nti yagwa naye mu njega eno, ye tamanyi, era bagezaako nnyo mumuggyako, naye yasigala nga akyasubira omukwano gwa maama we nga bwe guli. Kale naatulaba ali eyo, bw'obanga tokwatiddwako ku lwa maama ate okwatibwako ku lw'omwana, kuba naye yeetaaga bambi omukwano gwa maama we. Nyabo obadde otya tugamba nti bagamba abasawo kyetaagisanga sente mmeka? Guno omukono ogumu we nasembera e Mulago bangamba kakadde kamu n'ekitundu okukijja. Omukono gumu? Kuba twakoma gendayo mu kolona ne bagamba mpozi nga tugenze private. Kakadde kamu n'ekitundu? Ate kati ng'emikono giri ebiri, kitegeeza bwe bukadde busatu, obukadde busatu obwetaagisa okugulu kwo kwatereera. Okugulu kwatereera. Mpozi mbadde njala kuddayo ko mu X-ray bakukebere kuba kugira ne kunnumamu. Bwe nkutambuza ebiri awo nga kunnuma. Okay. Okuva lwe kwali kuteredde obadde toddamu kufuna ku X-ray yaakwo? Nedda se. Okay. Omukyalo ono atutegeezezza nti ku baana be yali nabo be bano wano. Twagadde tukulage ku baana bano be yali nabo. Omwana ayimiridde mu maaso ge, oyo ye baby gwe yabuutikira. Bwe tuba ekibanga ekizibu kyagwa mu mwezi ogwa Museenene guyite Novemba 2019, olwaleero nga tuli mu 2021, kitegeeza omwana waba yali baby kituufu, kati avuddemu. Twebaza Katonda nti asobodde okumutaasa, era yasobola okumutaasa mu kisenge mulimu baamala ebbanga ng'abantu tebamanyi nti mulimu n'omuntu. N'olwekyo twebaza Katonda olw'omwana ono. Saba tulaba abali eyo, omwana ono naye kyakulabirako eri obulamu bwaffe nti Katonda yatukuuma. Atugambye yalina omwana omulala Olivia, ogambye ono ye Olivia asembera wano abantu bakulabe. Omwana ono abatulaba ye Olivia ye yali ne maama we, era naye ekisenge kyabakuba bali bombi, wabula ye omukono guno we gwakutuka. Bategeezezza nti okuyungibwa kw'omukono guno tekwali kulungi, era bw'otunuulira wano omukono gwakyama. Omukono guno bagambye nagwo yeetaaga okudda e Mulago bagulongoose bawagale eggumba
liveemu buno kubanga kisobola okuvaako obulemu obwenkomeredde oba oli awo n'obulwadde bwe tutasinza ate kwatuukiza nti kansa. So n'olwekyo omwana ono naye yeetaaga obuyambi. Olivia mwana muto, bonna tekuli amanyi kiki ekyabaawo na lwaki kyaba bwe kityo. So abatulaba, Olivia osobola otulako wali, eyo y'embeera gye tusanze wano olwaleero. Tugenda kuba nyabo waddeko ekirala kyoyagala okugamba abantu kubanga twagala kwogerako ne kubamu kubabeera ne omukyalo ono ate oluvannyuma tujja kuba tukutegeeza ekiddako. Kyenandyagadde okusaba abantu bannange nsaba munnyambe kubanga nze omuntu ayinza okuntunuulira n'agamba siina bulumi naye obulumi bwe mba nabwo buba bungi nnyo. Omukono guno nga gwazibye oyinza okugamba oba mulimu kiki muli ekitujja n'empulira nga katuukira ddala ku ggumba nga bintuziza ddala bwe gwabikamu bwe guti awo n'empeweeramu ne ŋŋamba Katonda weebale. Naye kyensaba mikwano buli ayina ky'asobola nsaba buli muzira kisaali eyo nsaba buyambi bwammwe muntaase banziggyemu bino ebyuma. Badokita bagamba bwe banaakijjamu amangu kiyinza obutaleeta buzibu naye bwe kikoma okulwamu n'okweyongera obuzibu n'okufuna kansa okuntemako omukono kuba we nabeerera emulago baatemako abantu omukono. Kyensaba nze essuubi kireme kunvaako kuba baali baagudde ng'emikono gyasesebbuse ddala ddala nga tebasobola gitaasa naye nze baasobola okuntaasa ne bayimbayimba amagumba naye kati guvulula n'entya n'okuswala okugendako mu bantu ng'omukono guvulula nga sirina lugoye lwe nsobola lwambala. Ntambudde amalwaliro ne bampa empeke buli lwe bampa empeke nga zisirisaamu busirisa nga guddamu era ne gutta ne guyiika amasira. Nsaba buyambi bwammwe mukwano muntaase. Nze nga nze sirina kyensobola bbawa Katonda yekka y'ayinza obbaddizaawo bwe munaaba muntaasizza. Weewaawo tukwebaza okuba nga tutambudde ffenna okuba twatandise okutuuka essaawa eno gye tuliko. Twagala kuba nga tuwummulamu tufuneko ate ku bantu babeera nabo omukyalo ono abamukuumi twogereko nabo katono. Batutegeezezaako nti ssentebe waffe LC1 omukulu Katole Vincent nga batugambye mukulu Katole oyo batugambye naye abadde nga alambula ku bantu bano nayogerako nabo n'abagumya n'abazzaamu amaanyi. Tugenda kutuusaako lekyamanuel LC1 kubanga ali Kinyana Mpindi newe tuli wano twogereko naye katono. Tuva Agda Live tugoberera ensonga eno okuva gye yavudde okutuuka kati mu program Sowerera Yamba. Ssentebe tusanse nnyo okukulaba. Oli butereevu ku Agda Live terefayina ey'abaana b'eggomba Agda Live TV eno nga ye terefayina embereberye mu Gomba muno Butambala Mpigi Mugweta Mpigi. Ensonga etuleese wano tuli ku nsonga y'omutuuze wo Lilian Twesige eyafuna obuzibu. Kakati bategeeze obadde oyimirira naye. Twagala okusooka byonna abantu sooka balamuseeko obabuulire kiki ky'olowooza kye bayinza okubanga bakola okubanga bayimirira nammwe nga batuuze beekanzira ku nsonga ya mutuuze wo. Amannya go ssebo? Weebale nnyo ssebo. Amannya nze Mugenyi Katole William. Yes ssebo. Ssentebe w'ekyalo ky'Ekanziira. Yes ssebo. Ekiri mu Gomba mu Mpeyinja sub-county. Okay. Abantu bano omutuuze we ekyamugwako abantu oyagala abakulaba bakuyambe batya nga gwe ssentebe n'abantu bo? Omutuuze wange oyo yafuna obuzibu shedi newanuka nemukuba n'afuna obuzibu n'amenyeka emikono gyombi ne bamuteekamu ebyuma. Kale tufubye nga bwe tusobola okulaba nga tuyimirizaawo obulamu bwe naye tugezezaako nnyo awamu n'abooluganda lwe. Batuuse we balemererwa ssente zigenze nnyingi naye nga oli bw'aba ayina ku buyambi
asobola okumuyamba nga bwe kisaanidde nga ye bw'awulira Katonda wayinza okumusobozesa. Naye nga tuyimiridde wamu nabo okugezaako okulaba ng'obulamu bwe buyimiriddewo, ate kati we kituuse we kiyitiridde wayinza n'okufunira kansa ebyuma ebyo nga bikoze eki nga bisigaddemu. Olwekyo obuyambi bwetaagibwa nnyo. Ayina ekisa Katonda kyamuwadde ayinza okuyimirirawo naffe etuyamba mu buzibu obwo. Sebo abantu baddiremu ku manyago. Amanya nze Mugenyi Katole William. Era nga gwe nze ssentebe w'ekyalo ky'e Kanziira. Mpenja Saabu Kawunti. Babayambe batya? Abatulaba balamusiza nnyo. Ekikulu kya Lilian alumiziddwa okumala ekiseera ng'abooluganda tugezezzaako ne tumujjanjaba ekisoboka, naye ate kituuse ku kino ekyokuba nti ekintu kimuluma nnyo, ebyuma byetaaga okuvaamu ate nga byetaaga mangu. Kale bwe tugaa nti tunaalwawo nga tukuŋŋaanya ku busente, ate ekintu kyongera kwonooneka. Kati kyetuvudde tujja wano nga tusaba buyambi abasobola okutuyamba, buli omu kyayinayo, kabe katono kabe kanene, tukyaniriza era nga tukyebaliza Katonda n'okubasabira omukisa, kubanga ebyuma bino abasawo era nange nze abadde naye kibadde kineeraliikiriza kivulula n'otya n'okutya, era nendowooza nti oba eggumba lyavunda kale nga kyetaaga bwangu, era omusawo yabadde aŋŋamba nti mwangu ye nga bwe musobola kubanga ayinza okufuna mu kansa. Abatulaba abadde babuuliza message n'abuuza nti tewaliwo ko bugayaavu mu bamu mu bakulembeze b'ekitundu kino, tebayimiriddeeko nammwe mubadde nga temugenda gye bali kubategeeza? Owa LC1 abadde naffe ngera enfuna y'ebweri ebadde nnyo y'amaanyi naye ng'abadde naffe nnyo. Abalala tetujjaga kubanga tetubatuukiridde. Kino kye kisoose okuba nti tukuba omulanga nga tutuuse we tulemererwa. Kale tweyanza nnyo, tweyanze eri Agida Live ddoboozi lya Gomba. N'olw'ensonga eyo bwebanga kituuse ku Agida Live, abakulembeze mwenna abagomba saako ne weeru wa Gomba, kubanga ono munnayuganda mufirika munnaffe, kitukwatirako wamu. Sebo ne bannyabo amannya Nabbanja Gertrude nga nsinzira wano Kanziira, balamusizzaako nnyo ng'ekindeese wano nga nzize okusaba obuyambi obwa muganda wange Lilian eyamenyeka ennyumba yamukuba n'amenyeka emikono. Bambi ba mikwano, nzize nga nsaba buyambi gye muli mwenna. Emikono kati givunze, ebyuma byatuuka okuvaamu naye sente zaabula ezibijjamu. Kyenvudde nzija nga nkubye omulanga gye muli mwenna. Bambi mutuyambe bannayuganda bannange, mutuyambeko tusobole okuzayo sisita waffe bamuggyemu ebyuma mu mikono. Muzeeyi Musaasiza Ndulu, Sebo wooli wonna nkukoowoola. Serubiri Frank Chairman kukoowoola munnagomba munnange. Mwenna bannagomba bannange, Mama Fiina, bambi tukulabye maama ng'oyamba, tusaba otuyambire ku sisita waffe adde yamulaga gibwemu ebyuma. MP Sazi Godfrey tukukoowoola gy'oli yonna, bambi tuyambe sisita wange. Honorable Segirinya wooli wonna, bambi tukulabye ng'oyamba, nsaba bambi mutuyambireko sisita wange. Muzeeyi Sebina Ekiriri, bannayuganda bannange mwenna, bannagomba bannange, nsaba buyambi gye muli mwenna. Buli anaatoola 10 oba 2, Mukama anaamuwa omukisa. Mwebale nnyo mikwano, mwebalire ddala. Agida Live, eddoboozi ly'eggomba.